Amacha g'olwaleero era twongera okwefumitiza mu programu eno manya kyoli manya omulimu gwe. Leero ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa mukulu kusa bitungutungu mwaka gwa Mukama waffe 2019. Mu programu eno manya kyoli manya omulimu gwo tukkiriza nti omuntu bw'ategeera kyali aba ategedde omulimu gwe. Enkumbi bw'emanya nti erina kutema kulima eba etegedde nti yatondebwa kulima. Ejjambiya bw'emanya nti erina kutema emanya nti yatondebwa kutema. Ejjiiko bwe yeemanya nti nze nsena n'omulimu gwayo oba okuyitibwa kwayo ebeera ekitegedde. Kale naffe tukkiriza nti omuntu bw'omanya kyoli oba otegedde omulimu gwo, kubanga omanya amaanyi go we gali, obusobozi bwo n'obusukkulumu bwo. Abantu bangi betutunuulira mu nsi nga bakola bye bakola. Obuwanguzi Katonda bw'agaba bubeerako obusukkulumu. Obuwanguzi bwonna bwe tuyita success eteekwa okuba nga ekusukkulumya, ekuwa obusukkulumu, obuwanguzi obw'omwoyo. Era wano omuganda wange Reverend Father Kato Paul ajja kuba ambuulira obuwanguzi bwonna obw'omwoyo nga buva eri Mukama Katonda bukusukkulumya era ne bukuwa abantu bangi abakukkiririzaamu oba ababa bagoberera ebyo by'oba oyogedde, influence. Ekitegeeza nti omuntu okufuna obuwanguzi obwo obujjirako ekyo ateekwa okunoonyayo ekitundu mu bulamu bwe kyawanguliramu n'awangula mu kyo, oluvannyuma ne kiryoka kimuwa ebintu byonna ebirala. Bwetuna abantu bangi be tutajja na kusobola kumenya amannya. Tulina abaana baffe wano bannakaaya, abadduka, bannannyondo, tebakola bingi, amaduuka basobola okuba nga bagalina, amayumba bagazimbye, naye banoonyayo ekintu kimu mwe bawangulira ekibafuula ab'enkizo era ne kibaleetera n'ebintu ebirala. Kyekiri kye twagamba nti naye musookenga okunoonya obwakabaka bwe n'ebisigadde. Newankubadde tebaatunnyonnyola nnyo ki kye baali bagamba, naye tukimanya nti Nakaayo oba Nannyondo bwe baazuula nti bo bateekwa kudduka ne badduka, ebintu byonna ebirala bibasanze. Abaana bano abato bawala ba mwami Muteesa Asira, Ezekiel ne Esther, bwe baategeera nti bateekwa kuyimba ne bategeera ekyo era ne bawangulira mu kyo. Kaakano bawangulidde mu kyo, n'ebisigadde byonna bigenda okutandika okusembera okujja gye bali. Bwe bawangudde ne ssente ne bazifuna, n'ebirala bingi bagenda kubifuna. N'obumanyifu tubategedde nnyo ne twongera okubamanya, era kati bafunye kye bayita influence. Kale bwe banaabanga batambulidde awo bagenda kusigala bawangula. Mukama waffe nze Simoni gwe tukkiririzaamu yava ku kaalo nga bwe nabagamba, Kanju 11 street yemu awaali oluzzi lumu. Ekitegeeza nti abantu bonna baali bakimaawo. Kyova olaba nti baali bamumanyi nnyo, era mu kuddayo kye bava bagamba nti oyo omwana w'oli omubazi ayinza kuvaayo ki, ayinza kuvaamu kaki. Abantu abakumanyi abakuze naawe babeera bakyebuuza nnyo nti oyinza kuvaamu kaki. Naye yamanya nti okusobola okuwangula alina okunoonyaayo ekintu mu bulamu bwe kyawanguliramu olwo kiryoke kimuwe enkizo. Buli lw'oba oyagala okuwangula onoonyaayo ekintu mu bulamu bwo ekikufuula ow'enkizo era n'owangulira mu kyo ekyo ekimu nga bwe bulinga obwakabaka bwo. Ebisigadde byonna ne bitandika okujja gy'oli, era obuwanguzi butandika okujja olunaku lw'ozuula ekizibu kye watondebwa okumalawo. The problem you were created to solve.
ekizibu oba okusoomooza kuwatondebwa okumalawo olunaku lw'okutegedde amaanyi go gonna togateeka na ku nsimbi togateeka na ku bintu byonna birala ogateeka ku kumalawo okusoomooza okwo kale ne mukama waffe teyakola bingi yatambula ku lubalama lw'ennyanja eyo n'asanga abasajja basatu abakugu ba professionals abakugu mu kuvuba nga baali bavubye ekiro kiramba ne batafuna bw'osanga omukugu mu kintu n'akugamba nti kiganye kale gwe obeera ani nga toli mukugu mu kintu ekyo okuddamu n'omugamba nti kisoboka bw'asanga abavubuka bano basatu nga batudde awo nga n'ekyokukola kibabuze nga abakugu mu mulimu gwabwe naye nga guganye ekiro kiramba guganye era batudde awo yasalawo okwaŋŋanga okusoomoozebwa kwabwe abasalira amagezi yakozesa ki yakozesa ekirabo kye oba obusukkulumu bwe amaanyi ge yakozesa kirabo kye his gift n'abagamba muzzeeyo obutimba naye ng'abagamba okuzzaayo obutimba mu kifo kyekimu kitegeeza ekifo ekikyamu ku ludda lwe lumu olukyamu omukugu akugambye tekisoboka wabula omuntu ajja akugamba zaawo mu kifo kyekimu era ku ludda lwe lumu omuntu oyo ateekwa kubanga ate ye wankizo oba wanjawulo kyova olaba nti abantu basobola okukola omulimu gwe gumu era mu kifo kyekimu naye nga buli omu afuna kyanjawulo omu amanya amateeka agafuga ekyo kyakola ate omulala najja n'atandika butandisi okukola abantu ne bwe basemberera okumanya n'okutegeera era tebaagala nnyo kumanya na kutegeera baagala obulamu obwangu obw'okwebuzaabuza obw'okulimba obw'okubeera awo kubanga abantu mu nsi basinga obungi twagala nnyo ebyamangu ebitaliimu nnyo kumenyeka ebitaliimu nnyo kwewaayo kale yabagamba muzzeeyo mu kifo kyekimu era bwe bazzaayo n'akatimba baali tebakyasobola kukannyululayo olw'obuzito bw'ebyennyanja ebiyitirivu bye baali bakutte Peetero kyava amugamba nti naye ggwe oli musajja kikaaki oli kyava akubuuza nti naye sikusisinkanangako naye okyusizza obulamu bwange okikola otya obuwanguzi butandika mu bulamu obwo kubanga Peetero yamugamba nti oli musajja kikaaki oyawukanye ku bantu bonna abalala ekyo kyoli kikwawula ku bantu bonna abalala kubanga kibeera kikyo kyova olaba kisoomooza nnyo ate kyennyamiza ate ffe abamu kituluma nnyo okusanga omuntu ng'omulaba ajjudde obusobozi wabula nga baabuwe tabumanyi adduka n'ensi agoba nsi okugoba ensi kulinga okugoba empewo gikwate ebyo biri mu buulizi okugoba ensi eno okudduka nayo kulinga okugoba empewo gikwate ne bw'onodduka emisinde gyonna ne bw'onookera ku makya n'oddamu okudduka ennyo okoowa naye si kwe kutuuka obuwanguzi buli obugabwa okoowa naye okoowa onyumirwa kyokola nannyondo adduka anyumirwa bano bonna abaana baffe ababadde badduka Cheptegei Kiprotich baani bonna badduka banyumirwa ekintu kyonyumirwa tokoowa kyava amugamba nti oli musajja kikaaki ggwe
ne tudda mu kifo kyekimu ne tusobola okugjayo ekyatulemye ekiro kyonna naye nga abamugamba be bakugu bw'osanga profesa mu kintu ng'atidde omuntu omulala mu kintu kye nga mwamutiiridde abeera muntu wankizo era bano kye bava basuulawo omulimu gwabwe n'okuyitibwa kwabwe okuvuba ebyennyanja n'abawo ekisingako naye no ekisingira ddala ne bakkiriza okumugoberera ng'abagambye nti amubadde muvuba bw'ennyanja kati mugenda okuvubira ddala abantu ndowooza nange kyenva nvuba abantu ate nze Simooni nange kyenva nvuba abantu yakozesa kitone kye yakozesa okuyitibwako era bwe yakukozesa n'akukozesanga bw'ateeka okukukozesa obulamu bwakyukirawo n'abeera ow'ettutumu ne batandika okumuwa ekitiibwa celebrated mwe muyita ba celebrity wano obuwanguzi butandika n'obulamu bwo olunaku lw'ozudde amaanyi go n'ogakozesa okwaŋŋanga okusoomoozebwa okuli mu bulamu bw'abantu nayitibwa okuyambako ku bantu okutegeera kye bali basobole okukikozesa okukyusa obulamu bw'abalala n'obwabwe abantu balinga ewaya z'amasannyalaze eziyita waggulu zibeera ziyita waggulu naye nga wansi mu nnyumba we bali tegaaka naye nga bw'ofuluma ebweru waggulu waliwo waya eziyitawo naye ng'ate bw'oyingira mu nnyumba zaabwe amasannyalaze tekuli omuntu bw'atayiga bwe balanga waya bagikwate bagiwanike muziri waggulu erobemu ejja wano mu nju ye tafuna masannyalaze naye bw'akiyiga n'ategeera n'amateeka agakifuga asobola okuteekayo n'aleeta mu nju ye n'afuna amasannyalaze n'ebintu bino eby'obusobozi bwe biri abantu batambula n'obusobozi bwabwe buli ku makya bazuukuka nabwo beebaka nabwo wabula basalawo okubulekerera baweereze obusobozi bw'abalala si musango okuweereza obusobozi bw'omulala naye oteekwa kukwata busobozi bwo obuweereza abalala si kukwata budde bwo obuwa obusobozi bw'omuntu omulala mwattu ne bw'obalaga nti balina obusobozi ne bwokera ku makya n'obalaga ekkubo era basigala tebaliraba kubanga baatondebwa okuyaayaanira ebitono tebasobola kuyaayaanira binene bamatira mangu nnyo n'obutono kale bw'obanga oyaayaanira ggi lwaki toyiga okulikuuma n'okulyaluza musobole okuvaamu enkoko eneekuwa amagi amalala ate olye n'omuwula ku yo obuwanguzi bwo obujjirako obusukkulumu va ku bino nti olina sente zo zirina naye ziyamba ggwe naye obuwanguzi bwo nga bukwata ku bulamu bw'abantu abalala bangi oba bayitirivu bujja olunaku lw'ozudde obusobozi bwo oba ekirabo kyo ate n'okikozesa okwaŋŋanga okusoomoozebwa kw'abantu abalala bannange kino nkiyimbye ensi yatondebwanga okufuna ky'oyagala oteekwa okugaba ky'olina kyova olaba abayimiridde ebweru abaagala okuyingira nabo bafune bangi nnyo n'okusinga abali munda mu kiseera kino abafuna abaagala okufuna nga tebalina kye bagabye bangi nnyo mu nsi muno nga baagala byangu oli kyava akeera ku makya n'agenda ne yeewaayo ng'alowooza nti kyawaayo kyekyangu asobole okufuna amangu tebafunye essanyu mu bintu ebyo tebabyeyagaliddeemu kiki ekisinga kituufu okubonaabona gye kuli naye okubonaabona si kufa omuntu kasitaayiga okwekolerera n'ategeera kyali n'akkiriza okutambula okukituukako omuntu bw'ategeera kyali n'akkiriza okutambula okukituukako
obulamu bwe butandika okukyuka. Mu mwezi guno ogwa October kitegeeza tusigaze emyezi 2 kyoba obala. Ate mu myezi 2 ebiseera ebyokukola wasigaddeyo omwezi gumu ne sabbiiti nga 2 ekinene nnyo. Omwaka guno Katonda nga atuwadde ekisa tugukomekkereze. Naye oteekwa okutuula wansi weebuuze ebbanga lyonna otambudde okoze ebintu bingi. Okoze kino ogobye kino wala nyono wala mpyono, okoze kino onoonyeza sente, olunze olimye, osuubudde otunze, ebintu bingi byokoze mu mwaka guno. N'empaayo ekintu kimu ky'okutte n'engalo zo wakati mu kusoomozebwa okw'enjawulo era okungi ennyo n'okkiriza okukituusa. Ekiba tekiriiwo okusoomozebwa kungi okukwolekedde. Obuwanguzi bwa Katonda bujjirako obusukkulumu. Obusukkulumu bukufuula ow'enjawulo mu bantu abalala. Lwaki bukufuula ow'enjawulo? Kubanga obulamu bwo buba bwa mugaso eri bo, ate n'ekyo ky'olina kiba kibayamba. Era obuwanguzi obw'enkizo eyo bujja olunaku lw'okizudde. Mutunuulire bonna be mulaba abasinga be mutunuulira ne be mwagala okwegomba okugoberera, bonna basooka kuzuula maanyi gaabwe era nammwe mubagoberera olw'okuba nti bazuula maanyi gaabwe. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu eno Manya Kyoli, manya omulimu gwo. Tusuubira era tukkiriza tosobola kugiwuliriza ng'obadde ojja ogigoberera n'oŋŋamba nti era onootambula kyekimu. Awo olina okugenda mu bannaddiini bo bakuŋŋaane 300 bakusiibire ate bakusabire. Bw'obanga tosobodde mu mwaka omulamba puroguramu zonna okuziwuliriza, obeeko ky'ogamba nti wano wentandikidde, wabeerawo okusoomozebwa kw'amaanyi nga ffe kuba kutusukkulumyeko.